I'll go with the names of from ISO, which has included the names from footer, the names from URA, the names from KCCA, and the names from the owners of the arcades or the landlord. Mine is to give a policy direction. That's all. I even cannot know even whether the money is on account or not. So basically, I wanted to make that clear. ISO yaverifying ebizimbe mwenda. Ebizimbe biri 19 ebyakosebwa wamu n'akatale ka Owino ebizimbe 20. Akatale ka Owino akakosebwa baakateekamu. Naye tebagateekamu bonna mukama wange. Bw'oba waliwo okwemulugunya era ISO ejja kudde kapitalinga ebyo ate tudde mu process endala abo tuli bakolako mu gavumenti eddala naye balina okusubira bannaabwe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.